po jako akawuwo kulaba nti batugoba obulwadde mu Mityana waffe. Abantu Sekinomba waddeyo emmere eri akakiiko ka task force e Mityana okusobola okuyamba abantu okufuna ku kyokulya nga mu bano Kyambadde Richard omusuubuzi mu kibuga Mityana asitukidde mu loole y'obuwunga n'agiwaayo eri abantu abakola mu butale wa mu Bulonge n'agikwasiza RDC. Era tujja kugibakwasa ng'ebiragiro by'eminisitule y'ebyobulamu. RDC Ishantumwa yeebazizza nnyo Kyambadde olw'okudduukirira abantu n'emmere eno. Njagala okutwala mukisa guno kwebaza okutuddukirira okuddukirira disitulikiti yaffe naye n'okuddukirira omulanga gwa pulezidenti okulaba nti abantu bonna balina obusobozi bawaayo okuyambako gavumenti. Kyambadde Richard atubuulidde nga bw'asabye task force okutuukiriza ekirooto kye eky'okugabira abantu emmere naddala abasinga okubeera mu bwetaavu. Emmere eno gye mpaddeyo nziruukiridde abantu abakola mu katale mu butale obw'omu Bubuulo kubanga baggalwa ennaku 4 eziyise ate ng'omanyi bulungi nnyo nti lwagenda mu katale okukola amagoba gaafuna ge galabirira amaka ge kati mu nnaku 4 amagoba ge baalina baagalya ne kapito baamulya. Ono asabye abavunaanyizibwa ku nsonga eno okusooka batunuulira ennyo abantu abawangalira mu bitundu by'ebyalo. Nze ku lwange nkubira gavumenti omulanga ng'oggyeko okusalawo kwe yali ekoze okusooka okugaba emmere mu Kampala n'ebitundu bya Wakiso. Tusaba edduukire ne ku bitundu eby'ebibuga ebirala ebiri mu Uganda kuba bw'olaba Mityana municipality tuyina abantu abo gavumenti byanokolayo abalina okufuna emmere abagwa mu ttuluba eryo aba bodaboda weebali ab'obutale weebali abali baddukanya ebifo ebisanyukirwamu weebali aba taxi weebali. Amyuka nnyini ntebe ya NRM e Mityana Kibedi Salongo Nsegumire agamba nti waliwo enkola ekyali enkyamu mu kugaba emmere nga waliwo bannabyabufuzi abajja emmere ku National Task Force ne bagireeta okuzannya ebyobufuzi. President yafuna era gye yasaka nga emu ku yo yali tani 10 ezaba mu Central Schools ezajja ku district task force nezigenda mu store zaazo. Engabwa yazo eyagabibwa yali ntuufu kubanga obuvunaanyizibwa obuweebwa district task force ne abalina okugigaba n'abakulembeze ab'ebyalo byaffe nga bachairman tebasobera kugambibwako. N'abalimi ba Mutetema Traders Development Association okuva mu ggombolola y'e Kalangalo bawaddeyo amatooke eri abasawo okuddwalira e Mityana nga bano bakakwasiza RDC. Kusobola okutaasa ku bannaffe abali obubi kubanga ffe tuli basuubuzi ate nga tuli balimi ate nga tuli baluzi. Newankubadde ng'ebyo biri bityo abantu abatali bamu bakyagenda mu maaso n'okulaajanira abalinawo okubayambako ku bantu be balabirira nga mu bano mwe muli n'omuyimbi wa kadongo kamu Wire Mukaabya. Amasomero gayimirira ng'era bwawulira omukulembeze bwe yayimiriza amasomero buli omu nadde wuwe poza ekyenjawulo ekibeera ku ffe nti abafu abayizi tebabeeranga bano abaana b'amasomero nti omwana olunaamutajja kuddayo wa muzadde we. Abaffe bw'omuta era addayo kweyiya. Kati mu buzibu bw'ensanze nti abaana abo ennaku zino bankubira amasimu nga baagala mbeeko kye mbayamba. Ngezezaako okuyamba naye nga nange abayamba sirina. Ono akukulumidde ababakulembera mu by'okuyimba okubaako enteekateeka ennuŋŋamu gye bateekawo okulaba nga bannaabwe abali mu bwetaavu bafuna ku kamere. Balikozeewo ku ntegeka entuufu abayimbi abo we basobola okufunira kamere olw'ensonga nti bambi nabo tebalina we bajja. Baba bakatandika bakeeyiya kati bali bajjamu ssente nabo byayimirira. Betwogeddeko nabo abamu ku balabirira batubuulidde obuzibu bwe bayitamu mu mbeera eno. Tufuna akawunga tukalabira ku mawulire awo oba kawoma kati ate tukalabangako kaagana okujja naye tuteteekanya ne tubaawo naye era nga oluusi tumukubira essimu ne tumukaabirira naye tugenza okulaba ekintu kigezze naffe kitusobedde kitugezzeeko. Kayanja Nyanzi yakusakidde eggulire erina okulwa ABS television. Okugeza luli nali ku TV nga ndaba mwami Abitex ne Bajjo batwalayo obuwunga ebintu by'abayimbi